Ekituuka ku byenfuna, Karamoja kitundu ekimanyiddwa ekijjuddemu obwavu nga buli muvubuka akulakulamu n'ategeera ssente alippira mmotoka zidda Kampala okujja okutetenkanya obulamu ng'abamu basibira ku nguudo nga basabiriza abavubuka basigale Karamoja batono ddala ate nga beebo abalemereddwa okufuna entambula ebaleeta mu bibuga ebyenjawulo. Olwaleero bano balabye guli gutyo ne basalawo okuyita mu lukiiko lwa bannamawulire okwogera ku kitundu kyabwe. I remember in 1960 on the history, Karamoja was not to go below, let me say, or in the terms of education sector, we are to end in primary 6. Why? These are the reasons we don't know. A person born, raised and educated there, I had to be allowed, they could not allow me to take a UN vehicle, a UN driver. They did not even want me to take a UN personnel, who's me, a big person in UN, to take to Karamoja. It was so painful. Bagamba nti bakooye okusekererwa olutatadde. Solomon Opel agamba nti nabo bakuze ekitundu kyabwe kyafuuka kisekererwa nga baatuuka n'okubuuza bakadde baabwe ku ki ekiyinza okukolebwa okusobola okumalawo endowooza eno mu bantu kuba endowooza kika kino bye biremesezza enkulaakulana mu kitundu kino. By now, if I'm to think, we would be on another level like other regions in Uganda. That's why you realize we have come up as the youth. We struggled, we went through a lot of tragedies. A lot of times parents were there helpless, they cannot do anything. Ono tali yekka. Bena Adiyaka annyonnyodde embeera abawala mwe bawangaalira e Karamoja wabula nga byonna biyungula amaziga. I'm a daughter of Karamoja who grew up in a very tough times and difficulties. We have been just, sometimes we just say, oh, the world wants to fall on you, but we still have to pick courage. Bano bagamba nti kyekiseera Bamusigansimbi okugenda mu bitundu byabwe e Karamoja kuba kati wateefu naddala mu by'okwerinda. Omutandisi w'ekibiina Kigudi Leisure Farm ekiriwo okukwasizaako abakaramoja okufuna obukugu obw'enjawulo agamba nti bakutandika kaweefube ow'okubangula bakaramoja mu bintu eby'enjawulo omuli eby'emikono n'oluvannyuma okubazzaayo ewaabwe okutandikawo emirimu. Twaba traininga okwegatta, okweregisteringa, okuba nga bali banked ate nga bali bankable. Bw'olaba programs za gavumenti ng'eno eya parish development model eyagala abantu abali awamu mu parish, ayagala abantu abalina kye bagenda okukola, tekuwa ssente nti kubanga oli muvubuka. So abavubuka tubaterese ate tumanyi nti bajja kuganyirwa mu parish development model ate nayo ejja kufuna ekyokulabirako. Buddira agattako nti bategese omusomo ogw'enjawulo nga guno gwa kumala ennaku 3 n'ekigendererwa ekyokulaba nga Bamusigansimbi batandika okuteeka ssente zaabwe mu bitundu by'e Karamoja. Karamoja kye kitundu ekimu mu Uganda ekyalina ettaka eringi. Kirina kilomita 2,700 ez'ettaka nga ziriko abantu 1,400,000. So abeekukumi mu butaka obutono wano tulina chance tulina ettaka ddene. Ettaka erisinga terimirwangako kitegeeza likyali virgin soil. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuze.